kitalo ddala ekyabasuubuzi mu Ndeeba. Ebintu byabwe byasaanyeewo ku Easter Sunday, akawungeezi oba obudde obw'ekiro bugenza okutya ku makya ng'omuliro gwakutte sayidi zaawo mu Ndeeba, era ng'ebintu ebalirirwamu obukadde n'obukadde bwa ssente bimaze okubeera nga bisaanawo. Bino eno nno mulimu amamotoka agaayokeddwa mu ogwo omuliro gawerera ddala 20. Kati sooka obalemu just mamotoka gokka ng'oggyeko spare part yabadde mu bizimbe byonna ebibadde birinaanyeewo amaduuka, buwumbi na buwumbi bwa ssente obwatokomose awo sayidi z'omu Ndeeba. So far okusinziira ku poliisi tennakubeera ng'evaayo ewe clarity ku nsonga eyaviiriddeko omuliro guno eno okubeera nga gutandikawo, naye baakoze ekisoboka okulaba nga bagezaako okubeera nga baguyimiriza obutayokya oba kugenda mu maaso nakubeera nga gukwata ebizimbe ebyabadde biriraanyeewo. Mu Ndeeba mumanyi bulungi nnyo nti yawe wantu owamu owali bize naye bizinesi ezisinga omuva omusolo mu ggwanga lya Uganda. Awo mu Ndeeba contributinga kyamaanyi nnyo okulaba nti neera eggwanga lino eno liyimirirawo. So okubeera ng'abantu babadde mu Easter bali mu kubeera nga baselebratinga amazuukira ga Yesu Kristo, ate okugenda okuwulira nti neera bizinesi esaanyeewo, buli kimu kyonna ky'okoleredde ebbanga kisaanyeewo, amamotoka gasaanyeewo. Mawulire tegabeera malungi, mawulire gabeera mabi nnyo nnyini ddala. Naye wano ku SMX Media tugenda beera nga tukutuusaako updates ku buli kimu ekigenda okubeera nga kigenda mu maaso, ng'amaze okubeera nga bakola report ku ki exactly kyaviiriddeko omuliro guno eno okubeera nga gukwata sayidi zaawo mu Ndeeba. Gwe kyolina okukola subscribinga, onyige notification bell, ebisigadde obitulekere. Still wano ku SMX Media nkujjukiza nti soba bulungi nnyo okulangira bizinesi yo, otukubirako bukubizi ku ennamba y'essimu, ebisigadde n'obitulekera. SMX, sign out.